lubiri Emmengo bagenda okubeera Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka yeeno abantu ba Kabaka wano embeera bweti bweyimiridde wano wankaki wa mulubiri abantu ba Kabaka bamulindirira embeera nga bweti bweri Amatikkira ag'emirundi 3 leero nga 31 Julayi kuyita Kasambula mu mwezi ogw'omusanvu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo ya bajjajjabe alamula Obuganda. Bera bwetyo bweri wano Amatikkira ga Ssaabasajja leero katudde ku Nnamulondo ya bajjajjabe alamula Obuganda kolo yatikkirwa Nnaggalabi Buddo nga 3 mulimu ogw'omusanvu yite Kasambula 1993 bantu babeene o MP kirwa ssebo Amatikkira obuweerako lukisebo munnamukono munnakyagwe yoza bene otuka ku Matikkira g'omulundi ogw'emyaka 3 yesebo era twebaza nnyo bonna bamukwatiddeko twebaza nnyo Mukama Katonda muwadde ekirabo eky'obulamu yesebo tuli basanyufu nnyo era olaba nti n'emmotoka katuzirese oyo yali meya w'Emukolo Nyanja Ssenyonga ate MP mbeera bweti bweyimiridde abantu ba Kabaka nga beeyino okutuuka mu lubiri okubugiriza omutanda ng'akuza Amatikkira ge ag'emirundi 3 ng'atudde ku Nnamulondo ya bajjajjabe alamula Obuganda. Tuli ne Digital News Uganda zesega wagira ati bwe batyo abantu abeene nga banekedde bulungi oyo mukungu Michael Kawe Mwebe wa CBS ayingiddewo kubugiriza omutanda Kyaddondo sebo wa Kyaddondo abantu ba Kabaka bakati bobujja ku Matikkira gano bwotuuseeko naawe twakola ogenda kuyingira ndabuze emyaka 3 ng'ali ku Nnamulondo. Kiki ky'osinga okwenyumiza Amatikkira gano ku Mutikkira Nnaggalabi 1993 waliyo emikolo wagiriko gyali gitya yamaanyi nnyo kuba twali tulaba ekipya kati olaba otya ng'ate otuuse ku Matikkira ag'emirundi 3 kikirivu kuba baagagudde bintu nalina waddembe okuyingira oyo nno kati ye Kaggo ow'Ekyaddondo amannya ssebo Matovu Ahmed Maganda Ssaabalongo. Ani sebo? Matovu Ahmed Maganda Ssaabalongo. Eyo mwambi wa Kabaka w'Ekyaddondo kati omulabirako essaza lye. Bano basajja ba Kabaka ba protocol bali wano nabo bagezaako okulaba nga bakola balungamya abantu ba Kabaka Matikkira. Digital News Uganda siga Gerald wano ekiyuna eki embeera bweti bweri abantu omulangira ali ku protocol akalungamya abantu ba Kabaka ngeri gye bagenda okutuulamu banaatuulawa bwe batyo omusajja wa Kabaka ono munnasingo ate ayagala nnyo ebyenkulaakulana atuuse wano ku lubiri ayetabe okubugiriza omutanda nga akuza Amatikkira ge ag'emirundi 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'Ejjajjaabe alamula Obuganda. Ssebo tubulieko mannya nze Richard Kyambadde muwanika w'essaza ly'Essingo muweereza wa Ssaabasajja Kabaka omuwulize omutanda tuyuzayuza okutuukaako ku Matikkira gano ag'emyaka 13 ate agajjudde ebibala n'ebirungi tusaba Omukama amwongere emyaka mingi ng'atudde ku Nnamulondo alamula. Kiki ky'osinga ogwenyumirizaamu? Ky'osinga essira Kabaka yatadde ku byobulamu kitukoze bulungi nnyo abantu abajjanjabe fisitula mukenenya kakati atandise okutuzimbira amalwaliro mu masaza gaffe ekituzaamu nnyo essuubi abantu balina kusooka kuba balamu balyoka bakola okukulaakulanya Obuganda. Mu Matikkira ge Nnaggalabi mu biseera ebyo guwaliridda wa? Mu biseera ebyo nkyali obulya waliyo neera nali mbittalira sewo yoyo omusajja wa Kabaka ate munnasingo ye embeera nga bwerabika wano mu lubiri Emmengo nga Ssaabasajja agenda okuza Amatikkira ag'emirundi 3 ng'atudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabe alamula Obuganda. Kakati abantu ba Kabaka batuuse dda olubiri
abantu ba Ssaabasajja batuuka wano ku Matikkira babo banekedde bonna mu bukanzu bugiriza omutanda. Olubiri lwa Kabaka nga lunekedde nga mukene lutemagana nga golodi ku Matikkira gano ag'emirundi 3 wano mu lubiri Emmengo. N'abantu ba Kabaka bakyatuuka okubugiriza omutanda. Obumu ku abazaana ba Kabaka bamuweereza nga bakusiza ebipande muyozaayozaga. Gano gigamu ku makula abantu ba Kabaka ge bamuleetedde nga muyozaayoza kutuuka ku Matikkira ge ag'emirundi 3 nga tudde ku Nnamulondo y'abajjajjabe alamula Obuganda. Ge gano amakula agaleeteddwa abantu be okuva mu masaza ag'enjawulo nga bw'olaba. Abantu abeene omukwano gwe balina eri Nnamulondo kati amakula ge gano abantu be ge bamuleetedde wano mu lubiri Emmengo. Amakulu aga Ssaabasajja Kabaka byeko wano Kyaggwe, Gomba, Bulemeezi, tulabako Ssingo, wano Ssese, wano twako Buvuma, Butambala, twako Mawogola, twabako Mawokota, wano twako Bugerere, Buluuli, wano Busujju, wano Kyaddondo, wano amakulu agavudde Kyaddondo. Gonna makulu aga Ssaabasajja Kabaka abantu be gamuleetedde Matikkira gano emirundi 3 nga tudde ku Nnamulondo alamula Obuganda. Makulu aga Kimeme, Wambuzi, Embuzi, Digital News, Gerard Segawa wano mu lubiri Emmengo. Abantu ba Kabaka abalindiridde omutanda wano mu lubiri Emmengo nga bw'olaba erudda n'erudda embeera bw'eti bw'eri wano mu lubiri Emmengo. Oyo Katikkiro atuuse, bw'eti embeera bw'eri Bakabaka bali wano mu lubiri Emmengo okwaniza Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Amisi Kakomo yomu bali wano balindiye Katikkiro omuzaana wa Kabaka wano, ate ono omusajja wa Kabaka Ngowa naye alindira mutanda baba atasika. Abazaana ba Kabaka banekedde wano mu byambalo. Oyo wasibisi kamulege ya kireewo wa digito naye aweereza we hajati gamba tebajja ddumunyumiza Digital News Uganda. Oyo musajja wa Kabaka Ssewanyana atuuse agambye tejja kumulutumirwa mwana essebo. Wano embeera gy'olaba wano ya mujaguzo. Ssaabasajja zaakubanga ali ku Nnamulondo era abasajja be Katikkiro wa Buganda atuuse naye wano ku mukolo atuuse.
beera boti bweri wano mu bibiri Mengo batamawulire buli omwala wali afuna ekifaananyi ekyebyafaayo ate oyo Musa oyo bamutambulika Musa aline yagambye omukolo buli ogw'Amatikkira teyaliiwe Nnaggalabi naye ku luno ebifaananyi ejja okunyumizaako abaana abazzukulu Katikkiro banamawulire bayayana buli omu mukwata mu ngeri ye Digital News Uganda Katikkiro agenda awulira ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka ngaboolaba mikutu gy'enjawulo wano giri wano gyonna egya Uganda egy'amaanyi gyaweddeyo ngaboolaba wano Katikkiro wa Busoga Katikkiro gwabuuzaako yakiikiridde ekyabazinga wagwa wansibirwa ate oyo okuuga nsamba gwabuuzaako Katikkiro Katikkiro abuuza kulwanya Mulise Mwogerere Mesa Kabaka wano ekiwuta Ssaabasajja magenda okutuula ku Nnamulondo nga bwe kiraba kyakoledde akabo wano balangira n'abambejja batudde wano Katikkiro abuuza ku Ssaabalangira Katikkiro abuuza ku balangira abantu ba Kabaka bazze okumubugira wano ku Matikkira ge Digital News Uganda nabo balaba banekedde bantu ba Kabaka abo bakazi balaba Ssaabasajja Kabaka waduula kunyamweta yakasindika kano wano abuuza Ssaabasajja ba Kabaka abo bambogo abakongojja Ssaabasajja Kabaka bayimiridde Kamalabe ali ku bakongozi ba Kabaka ab'embogo abaweeka Digital News Uganda Ssaabasajja wano mu Lubiri Mengo Amatikkira ga mirundi 3 wano mu Lubiri Mengo ka
abantu Supreme Mufti yatuuka katambale nona wasimazeyi bonna abatusezakwano ku Matikkira ga Ssaabasajja Kabaka Supreme Mufti abuza abakuliye ebitongole ebyenjawulo ndabawo Simon Kabogoza Anthony Wamala Uganda Loyo Kagwandagala Uganda Tourism omukungu Kagwandagala akulira ekitebe abogezi Isimaka Jack naye kukolo takudde mwana omukungu Kasozi akulira abakozi ba CPS Ssaabasajja wa DBS Faina bonna bali wano ku mukolo bano omuzaana wa Kabaka Yajjatinana ne wano omukungu Godfrey Kirumira ali wano omukungu Filimman Kiyimba naye ali wano ku mukolo omukungu Sali oyo Kirumira bano bakongozi ba Beene era balindira omutanda okuva mu kiko eky'Embogo bali wano baanikedde dda bibiri wano Mengo nga balaba abasajja ba Kabaka balinda Beene Amatikkira ga-3 okukongojja Diction Uganda tuwano mu Lubiri Mengo emikolo gy'Amatikkira abantu ba Kabaka batuuse dda okumubugiriza ng'ali ku Nnamulondo ajja kusa emyaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo abajjajjabe alamula Obuganda embeera bw'etiibwa eri wano mu Lubiri Mengo abantu ba Kabaka basanyufu balindira omutanda essaawa yonna atuuka Katikkiro abuuza wanaddiini wano ekiyitirivu butereevu ensi yonna Paul Saaka omusiime abo bataka abaana ba Buddo News Uganda tuli wano mu Lubiri Mengo emikolo gy'Amatikkira abaana ba Buddo bali mu kusanyusamu Thank you.
babyiniramu gundi emu egyemu gundi yokka. Ssaabasajja ne atuuse akadde kakendedde oyo twanirize owekitiibwa Dani Muli Godfrey ambasada wa Namibia owekitiibwa Daudi Mpanga akulembedde enteekateeka y'emikolo gya leero gy'amatikkira ssentebe Daudi Mpanga. Twanirize tubaniriza nnyo nnyo n'alinnya abalangira abakulu ab'emituba Eklezia okuva bannabyabufuzi ekibuli okuva Church of Uganda tweyanziza nnyo tweyanze disitulikiti y'e Butambala Bwanga Bwanika Brenda Abaganda ne Uganda nebalo omulimu gwe muliko mukyala akiikirira Bulemezi ssentebe w'abavubuka Beti Nalwima mukungu Beka Ssejengo mwebalejjirizi omuli Airtel Kettu Egumidde mwebali nnyo mwebalire ddala Plascon I&M Bank bale mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu kiseera kino kansabe Kabaka akiikira abantu ba Kabaka Embaale zisookate ziwuune era neemenye nsaba tugenda ku kitundu ekiddako jjajja tweyanza nnyo tweyanze ng'abataka mwebale olw'abataka ali ku kakiiko k'amasaza ate yewa Ntenjeru Mponarebo Patrick Ssaabasajja naye amatikkira ag'omulikula agambye tegajja kutumira omwana ewamubaza okukkiriza omutanda wano ate omukungu wa Kabaka nabo baze okuvugiriza bantu babe n'okulaba ati ate abakozi baagala mityana oli muwaddako nyingi yadda mu kifo kya Bobi Wine yali yamudda mu bigere kino Judy Muleke naye amatikkira agabukiriza omutanda ate owa Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo naye yazze okuvugiriza abantu ba Beene wano matikkira bona wonna kati wano bamasaza Immaculate Natayi Wekula Saza ila itakugerecha kwe ate wali
Muwenda yawummula Stanley Kijjambu ali omuzaana wa Kabaka okuva mu ssaza Ggooki omumyuka wa Ngerere Gamulira akuli ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Busiro lyazidde kikati mu kikolo Buganda agambye ebikolo gy'omulundi guno kajja kugira mwana era bwekyo eri kwano ku mukolo ekika ky'obutiko abafuku lutemuli eyo omutaka w'olusimbi abo bataka bajjajjaffe abakulu ab'obusolya abo bataka abanekedde bajjajjaffe bataka abakulu ab'obusolya abajjajja Mugema Kaazi Ssejjere wokubiri omutaka Muwenda